kumpeo nga gukyagenda mu maaso. Mpozi wali ku kisaawe Kololo wabaddewo omukolo ogubaddewo ogumanyiddwa oba gwe baatuumye military drill. Abasirikale oba abali mu bitongole ebyokwerinda gye badde balagira obukodyo CDF eggwanga lino Muhoozi Kainerugaba abaddewo nnyo butereevu. Mwami Museveni azzeemu okulabula abantu b'e Kasese mubeere beegendereza, temukola nsobi, temuddamu kukirowooza nako kubanga nja kubabonereza. Mpozi n'ebirala bingi onnakuwaira ebitambudde. Eggwanga lya Amerika lyongedde okuba nga liraga nti kituufu eggwanga lya Russia liritadde ku bunkenke. Kinajjukirwa nti eggwanga nvubuka ono Ibrahim Traore pulezidenti w'eggwanga erya Burkina Faso alemedde ku ndaayi nno yasinkanye Vladimir Putin pulezidenti wa Russia omulundi ogwokubiri mu mwaka guno. Ebyabaddeyo bingi n'embeera gye bamututemu. So Amerika Donald Trump ndoza birabidde wala n'agamba ke kaseera nange ngende nkyaleko ntalaage. Obadde okimanyi nti Donald Trump atudde wamu ne pulezidenti w'eggwanga erya China. Donald Trump atudde wamu ne pulezidenti w'eggwanga erya China. Takomye okwo, Donald Trump era ajolekedde ekyondo ky'Abawalabu. Amerika. Anyway, ndowooza tutandikirewa bannange, tutandikire mu parliamenti, tutandikire mu bibadde ebiri mu musango gwa Kanso Ndimbazi na Lukoola. Farida mwaka abidde amaziga. Anyway, ndo tutandikire wano wonna tunaakoma weewo. Bannayuganda akalulu akavaawo mpitewo aka 2026 ffe nga bannakibiina kya National Unity Platform tulina project gye twatandikawo oba gye twayitamu oba tulina ensonga gye twatandikawo gye twatuma protest vote. Protest vote ntwala omukisa guno okubategeeza bonna bannayuganda nti ebitongole ebyokwerinda oba gavumenti ya Mwami Museveni ebyaddala eri ku bunkenke obw'amaanyi. Lwaki? Kitwale nga breaking news kubanga mawulire mekakafu ddala era vidiyo eno kyendowooza kyova olaba sitandise nakyo kiri mu makkati wano kubanga ndowooza ebyama bino bye ŋŋenda okuta biyinza okunnonesa wendi temuyinza okwekanga nga temukyandaba ku mukutu guno nga bintwaziza. Kyova olaba njagadde mbiteeka eno wakati bano abakulu balaba vidiyo eno nga mpanvu bagiyitako buyisi tebagala kuwuliriza biri mu makati awo. Amala bitongera okuba nga tufuna kigatto wange munda mu bitongole ebyokwerinda. Munnayuganda okusinzira wonna w'owangalira oba w'oli wuliriza ekigenda mu maaso nga NUP ng'ekibiina nga kimaze okulangirira protest vote. Gavumenti ya Mwami Museveni n'ebitongole ebyokwerinda bamaliridde akalulu ka 2026 okubanga oba kaba ka musaayi bali ready, oba kaba ka mirembe bali ready, oba nga kampaka kakuteekamu kibuli gavumenti ya Mwami Museveni amule getwongera okuba nga tufuna bali ready okubanga bakikola. Now ebigenda maaso mu ggwanga Uganda essaawa zino amawulire getwongera okuba nga tufuna amekakafu ddala. Ebitongole ebyokwerinda wano mu ggwanga Uganda byamaze okuba nga baleeta abayambi. Wuliriza bulungi, ebitongole ebyokwerinda mu ggwanga Uganda bamaze dde okuba nga baleeta abayambi mu ggwanga Uganda era ne bagabanyizibwa mu bitongole ebyenjawulo. Munda mu poliisi baataddeyo, mu magye g'eggwanga Uganda baataddeyo, n'ebyo ebutongole obwo obutongole obutonotono nga tugeze nga JAT, YISO n'ebirala byonna bamaze okuba nga bateekayo abo be bamaze okuba nga bajja amawanga ag'enjawulo. Amawanga gye bagajje ngenda kugabawa. Nkugambye NUP nga mweterekera protest vote eggwanga Uganda, gavumenti ya Mwami Museveni n'ebitongole ebyokwerinda bigamba tubalaba era batandise okuba nga bakola enteekateeka. Enteekateeka ze baakoze zizino wuliriza. Okusinzira mu Uganda w'osinzira w'oli gwali mu Uganda wentegeeza ndowooza olaba ku police station ebali okumpi oba police post kiriza nange nti waliwo ebitongole, waliwo abasirikale abapya abaletiddwa ku police station eyo. Oba tuna kyetegereza ndiko kyetegereze. Wuliriza bulungi. Bano abantu abaleteddwa bawereddwa uniforms ez'eggwanga Uganda mu poliisi, mu magye n'ebitongole ebirala nga wenkutegeezezza. Era kwe Munnayuganda atambula ku nguudo z'e Kampala Uganda wano okusinzira kanyogere Kampala we tuli, olabira ddala nti waliwo ebitongole oba waliwo UPDF abo amagye g'eggwanga Uganda batandise okuba nga bagaproedinga ku makubo ag'enjawulo. Ate mwetegereze kano, buli musirikale gw'olaba nga yambadde uniform y'eggwanga Uganda nga mpya. Wuliriza bulungi nga mpya.
ng'alina emmundu empya be bamu ku abo benjogeddeko wali abaaleeteddwa abayingiziddwa mu ggwanga okulaba nga beetegekera akalulu ka 2026. Kano kankaddemu kuba nsonga nkulu nti Mwami Museveni mwetegefu okubanga akola buli kimu akalulu ka 2026 bwe kaba kannyondo ebeere nnyondo, bwe kaba nga kuyiwa musayi mwetegefu okuyiwa, bwe kaba nga ka mirembe agamba mwetegefu okubanga akola ki ng'agenda n'ekyo. Agamba nti NUP beetegefu okubanga batabangula akalulu aka 2026 kati kyava aleeta abamuyambako mu nnyambako ey'enjawulo. Mbategeeza nti ngenda kukola research mu vidiyo enaddako ngenda kubaleetera abayambi abo be yafunye bava mu ggwanga ki baki bannayuganda babadde ku training ebweru w'eggwanga si bannayuganda n'ebyala bingi. Eyo nvuddeyo bannayuganda mbategeezeza nti waliwo enteekateeka ebitongole ebyokwerinda byamaze dde okufuna abayambi abagenda okubanga babayambako mu kalulu ka 2026 ng'ensonga enkulu bagyesigamiza ku kigambo banna NUP kye bakozesa protest vote. Mubeere bulindaala ensonga eyo nmaze giyisaawo, tolina wogenda kugisanga wantu wala wonna, era egenda kusooka wano deni mulyoke mugiwulira awalala. Eyo nvuddeyo olunaku lwaleero omusango gwa Farida Nambi ne kansolo Yimbazi Nalukola munakibiina kya NUP omusango gwatwalibwayo ekibiina ki NRM ne Farida Nambi nga bawawaabira munnakibiina kya NUP kansolo Yimbazi Nalukola nti yenyigira mu kubanga afutyanka obululu bwe obanga yabbibwa yemulugunya nti yabbibwa mu kalulu ke twavaamu akaali okukujjuza omubaka owa Kawempe North akawangulwa munnakibiina kya NUP kansolo Yimbazi Nalukola. Nambi akabidde mu kooti nga bakanso oba balooya bakansolo Yimbazi Nalukola nga bamutadde ku nninga anyonyole watya byayogera yabirabako yaliwo. Farida Nambi akabidde mu maaso g'omulamuzi ategeezezza omulamuzi nti bino nze bwe namala okubanga nsuula akalulu nadda ewange ne neebaka, wabula ba agenti bange be nateeka ku police station ez'enjawulo be bampa amawulire nti waliwo ebitatambula bulungi. Bannakibiina kya bakanso abalooya ba kansolo Yimbazi Nalukola babadde bali solid, babadde bakambwe nnyo olunaku lwaleero, bongedde okubanga bamukunya ebivuddemu gabadde maziga n'ebirala. Mbategeezeza nti wenzijidde ku mpewo nga omusango gukyagenda mu maaso ngenda kubeeta byonna ebigenda okubanga bisaliddwawo n'ebivuddeyo. Now mu ggwanga Uganda olunaku lwaleero wali ekkololo wabaddewo omukolo gwa UPDF oba ogw'ebitongole ebyokwerinda bino nga bikulembeddwamu CDF eggwanga lino General Muhoozi Kainerugaba abaddewo butereevu. Ngenda kulaga ebifaananyi bino nga woobiraba, ebifaananyi bino nga woobiraba bino byebimu ku byambalo ebitongozeddwa ebigenda okweyambisibwa ebitongole by'okwerinda mu kalulu ka 2026. Sigenda kulwayo eyo mu parliament y'eggwanga Uganda olunaku olwaleero nabategeeza olunaku olw'eggulo nti UPDF Bill Act olunaku olwaleero ereeteddwa mu parliament y'eggwanga Uganda ebaddeko emiko 140+. Ebibaddeyo byonna mbirina tugenda oba mu party 2 kubanga ndaba nga bingi ddala nyinza obutasobola bimalayo wano. Tugende mu party 2 ndowooza baganda bange. Bolaba vidiyo eno nonya party 2 kanjikole kati. Abankebeddeko ng'obulwadde bunnuma, thank you very much. Obu messages, thank you very much. Naye ne mobile money ekyali open bangambye nina okunywa ennyo. Yes, bangambye nina okunywa ennyo. Thank you friends abankebeddeko. I'm back. Kati nkomyewo bupya tutandikire we twakoma. Omanyi nze nabagamba sigenda kufa paka nga revolution ene egguse, nina mission gye nina okuggusa paka nga Museveni tumaze omujjako. Deni ne wenfe enkeera nga Museveni avuddeko ye mission egenda kuba ewedde. Nja kuwummula mirembe. Ladies and gentlemen, ekigenda maaso mu Uganda kye bali mu kubakukusaamu emabega. Ekisooka Muhoozi Kainerugaba ali mu kuyisa petition mbumulalu. Muhoozi Kainerugaba ayagala kudduka musango gwa ICC, ayagala kuyisa petition mbumulalu. Erwebu watta abantu b'ekaseese. Take cover. Museveni ayagala kujjawo obujulizi bonna. Take cover. Museveni ne Muhoozi baagala kujjawo obujulizi. Muhoozi ayagala kudduka mu disguise nti mulalu. Gwe Fahadi waleese kunene ekigundi, Fahadi Nsubuga waleese kuno ki petition mbu bakisayininge. Please stop your nonsense. Muhoozi Kainerugaba ategeera bulungi era byakola byonna abimanyi. Omanyi ono kati abakubira mu teeke mbu UN omuntu abeera mu position nga
tategeera bulungi obanga alina mental disorder ne wabeera president bajja ne bamuggyako UN emuggyako kati kino kyagala okubalaga nti Muhoozi Kainerugaba batategeera such that UN ejja ne taking over ne muggyako senga bamuggyako kitegeeza byonna byakoze abadde tategeera okuba ba Eddie Mutwe emiggo okutulugunya bannayuganda bonna emisango Muhoozi gyonna gyalina mu ICC gibeera gigenze ku international level tubeera tuluzinze okitegeera ekintu ekyo Muhoozi byakola abitegeera temusayininga petition eyo mugireke eyo nvuddeyo. Museveni atandise okusinkana international organizations nkiddamu Museveni atandise okusinkana international organizations inga azigamba mbu bawerewo dialogue zitandike dialogue mu Uganda ahead of 2026 elections. Ekibiina kyasoose okusinkana kyekino eno bagita nimudi eno ye fanda wa iPod eno yatandikira mu ggwanga erya Ghana under Jerry Rawlings okitegeera bano we batula mu dialogue eyokuleeta fundamental change gyolabako mu Ghana democracy kati ensi ezikyasinza democracy ku lwakalo lw'omuddugavu ye Ghana nimudi yakikolako falono tumutadde ku pressure tumunyize nabagamba zino zinyiga gwatamanyi foreign policies zino zinyiga wowe oyagala okakasako engeri gye zinyigamu genda obuuze Munangagwa mubuuzeeko ajja kukubuulira zanyiga kyali wa Munangagwa gwe bayita Robert Mugabe nga Morgan Shangalai amutaddeko akazito. Morgan Shangalai yali amutamu omuntu. Robert Mugabe kye yakola nga zino foreign policies zitandise okumunyiga nga zimunyiga Mugabe yakwata obuyinza n'abukasukira Munangagwa n'amugamba blood ntaasa amagye geewambe tukuwa obuyinza. Museveni agezaako kikola ne Besigye naye nga ffe tulaba because we are students of history, not only Ugandan history but African history and international geopolitics. Shama representing okitegeera kati oyo fala we twamulaba teekera Besigye we ekiwanyi kyene tukifiiseeyo nalabanga akakodyo ka Mugabe tekasobola kukola kano kuyakolamu awe Munangagwa ekifu entebe adduke ku Morgan Shangalai. Museveni kye yakoze kati yadduse kuleeta bitongole binene nga nimudi ye sponsor wa iPod mu Uganda eno gye twafulumya mwe bagendanga ne Besigye ne banywa bucaayi kati agidduse mbu batudde conference eno batudde n'abavubuka ba youth leaders mbutwe wale election violence ingwera ne basayininga kino nyongero bajukiza Nimdi and the embassy of Netherlands stop your hypocrisy. We are youths of Uganda and we are stakeholders. We have a stake to our country, right? We have a stake to our nation. Stop going behind closed doors with Museveni, with General Museveni, that dictator, the bloody sucker, and passing those stupid agreements of yours. We want everything in light. I repeat, we want everything in light. Twagala ebintu bikolebwe mu light. Mwobuvuka mwo bwagenze ne butuchikirya ani abamanyi. Ani yabalonda mumwe ba youth leaders mu multi-party youth forum MYF ani abamanyi ani yabalonda kyemugamba mu mutuchikirira mu Uganda fe tetulina batuchikirira nkiddamu fa bavuka ba Uganda tetulina kibiina kitugatta tekiriiwo bibiina bino Museveni yatandise bikuliyetinga mbwadduka bastopinga abavubuka baleme tugenda kula ogenda tulaba kimafia gwe ogenda tulaba ku mafia wama Nobert Mao tell them say babuli eche kigenda okutuukawo senga tuyika ku street. Tell them nzije tweyongere Nobert Mao preach this. Ebyo Museveni byali mukola ebyo fete tubimanyi bine bya Mao bye tumanyi kanka kuwe nzije tweyongereyo. Just don't break. Maso government tebimanyi. Government ebimanyi esobola okubyanalyzinga kati ekyokulabirako nga tugenda mu kalulu ka 2021 mujjukira waliwo embeera wano eya November. Bakwatira Bobi Wine eruka bamukwata eruka wabeerawo okwekalakasa wano mu Kampala abantu bangi nnyo battibwa. President n'agoba ne deputy IGP alimba mu kintu ekyo tokikkiriza naye kye kisinga abantu tebakyogerako nti president ya firinga deputy IGP kubanga yali alina okumanya nti ali mu kudiringa ne ba civilians. Kati gwoweeryanyi olina ba civilian weewaawo balina amayinja na biki olina okubeera ne superior strategy ey'okukakanya embeera naye abakola omupango ogwo ogw'okwekalakasa ate balina ne programu endala
kati gavumenti yoje yali emanyi gavumenti yakitegeera kubanga gavumenti erina amatu mangi ate mawanvu kati gavumenti yawuliriza nga bano abategeka okwekalakasa bali mu kwogera n'omuzungu ebweru nga babuuza omuzungu oyo tikakati gwe ssebo tuyinza tutya okuteekawo embeera mu Uganda United Nations Security Council eyingire mu nsonga za Uganda bakiyita responsibility to protect. Responsibility to protect yembeera yali e Libya kwegamba ensi yonna n'esalawo nti kati ensi erina okuyingira e Libya okuprotectinga banansi kati oli omuzungu n'agamba ekyo tekisoboka okujjako ng'osobodde okuŋŋaanya abantu bikumi oba thousands beeyiwe ku nguudo ate mukole provocations. Neddala mukyamanja kitemumpa ku fees kati lwaki temwekwatayo omutwalo n'enfuna ebyokunywa kati kuba ndi mulwadde siri mulamu ndowooza kati biwedde ekyo Museveni tatya kikigenda kubeerawo mu maaso awo. Museveni ekintu kyatya ekyo Nobert Mao kyayogerako nabagamba Uganda akalulu ke tugendamu kagenda kubeera oversighted oba overseen by the United Nations. Ekyo nakibagamba ekyo bagita protestive vote nabagamba bagita protestive vote tetuyina mundu naye tuyine mundu civilian akola atya kino kyenzemba nnyonnyola ensonga lwaki Museveni ono abadde atusibako mundu kubanga senga olumba ba civilian abakutte ebipande United Nations Security Council yekulumba akugambye bakiyita right to protect. United Nations eyina right okugenda okulumba government yonna senga exceeding a certain amount, it has to be 200 people down abakutte ebipande n'obakuba n'obateeka ku ttaka. United Nations activatingirawo ekintu kiri mu United Nations charter gwatagitegeera jangu ku video zange wansi ogenda gitegeera eyo bagita right to protect. Nobert Mao agigambye kati senga Museveni atuzanyirako kubanga ffe tuli ready okusituka tugenda ku Libya aba alonze forcefully. United Nations yekuba Museveni teri mulala omwami oyo yali Geneva nembaga mulindeeko amale okuva Geneva. Museveni nakati bakyamuli kazito yensonga waki mutabaniwe yefuula mulalu ku kye bakolanga 18 ne 19 okutta abantu nabagamba okujja oku challenging policies zino nga tuyita mu foreign policy under stage 1 tuba twagala ebintu bye yakola nga taddamu kubikola senga ddamu okubikola to activating consequences eziri signed before Museveni yasigning ebintu bino senga nzita abantu ne violating human rights ne reaching a certain level of this muje mu nkube yabisayininga niyo badde bamaze banga nga bakolaki nga babikweka nakugamba nze Minister of Foreign Affairs bano babikweka nayenga ebintu bino babimanyi. Museveni amanyi consequences. Museveni takyasobola kutta banna Uganda nga yakolanga 18 nabagamba time egenda kutuuka omwami oyo ng'emmundu ze tezikyafulumya masasi. Just watch the space. Kati ali mu panic atandise okuyita nimudi mugenda kulya ne UN ngeze mugenda jiwulya nayo ngeze mbweze kugira dialogue. Mukitegere kintu ekyo munna Uganda tugenda mu protestive vote kukanoonya kukalonda kukakuuma